tusemberedde okumaliriza empaka ez'amasaza mu mwezi ogwa Novemba kamalirizo, naye n'eno emipiira gisambibwa egy'amasaza. Tujja kusanyuka nnyo nga essaza erinaawangula e Busoga lizze okukwata n'essaza erinaawangula e Buganda. N'olwekyo
sawe jogogera nga wenjota tenga yamba bayogera nga batenyi yataka kunteba awo Baminisita obwakabaka b'e Buganda abawerekeire ku mukulu wange Ssebo Issa Abalangira, Baminisita obwakyabazinga bwa Busoga, omuwandiisi w'enkalakalira n'abagenyi baife mwena mwena Ssebo tusanga era okubona mu lubiri muno. Ssebo wandidde nti guno n'omulundi gw'okusoosa okuyiga mu lubiri muno tusanga era emisangalire era baaba webali kusiima Katuukiro we yawandiika ebbaluwa n'agikuweereza watu olunaku webale nnyo webalire erala. Ssebo Katuukiro w'e Buganda tukwenda okwebaza olw'otukuumira kabaka waife abandi kwaife tubeena ebusoga aye tuwangaalira ku itaka lye tulikwenda okumwebaza ino okutukuuma nga ife abasoga ate yale baatuboola era emirundi mingi bulenje e Buganda ndagaana abasoga bangi nga bakola emirimu gya kabaka era tubeenumirizaamu ino nga banaife aba Cheap Hardware, banaife ba Lubuka Plastics, bona bana bali eyo balikola omulimu omulungi na Baaba Kyabazinga era buli lwembaayo tirayina okwebaza mukulu wange ono olw'okutubeererawo era Baaba Kyabazinga nenda okuloopera mu bantu mu Uganda afuna appointment mu ofiisi eno buli ssaawa ly'enenda nenzi era tulikwenda okwebaza Ssebo bwe twali tuli kuigulawo nga twakatandikira irala waida watusomesaamu oba mwijjukira kyeyabasomesa watusomesa ku the seasons. Do you remember? The seasons. I still remember. Era tukwenda okwebaza ino olw'omulimu gw'okoze mu Buganda banaife abayamba ku Katuukiro mwebale, abankubaza Mbogo mwebale okwenda Obuganda mwebale ino mwebalire irala, aba Youth Council Buganda mwebalire irala kuba bana buli lwe tubanga tujja buwangwa tuzirawo tukwenda okwebaza okulwanyisa obuwangwa butaawo era nze nga Katuukiro wa Busoga latter doors nali ku mukolo nawaka nti ndakuwayako ku Kyabazinga tutereeze ensonga dino kuba oluisi ntera obona abantu azeera wakati nze ndi Wankima wakati nze ndi Wankembo ate wali mutabani nali kukwanula okundya ntwazi so in the future we need to have further collaboration okutereeza eri ebyokubyanga ebisoba era Ssebo tukuwulira ino okwogera ku byokwandula tutoola amalala ku mikolo gino egyaife egy'obuwangwa nga bitirire ino enaku zino bifuuse bigulu aye buli lwoyogera eyo ebusuga tubulira Ssebo era tena twakola webalekeza Baaba webalekekeriza kuwaya kuno mukulu wange Ssebo Katuukiro eno n'obwireko oyogereku saawa eno olikwogera eri Obusoga eri Obuganda n'ensi yonayona mu maiso ga Kyabazinga gawulana byekuwooko na Baaba funvuwa ofube Obusoga buno obufulu bufe
naire mukeneta kafa nga ebakoba abaana babona olw'obusense mukulu wange bunanyigire oddaako soolimi ng'osinga okusanukiramu aba ndowooza okkiriza Baba ise bantu kyabazinga muganda wange Katikkiro Saabalangira baminisita bannange bwe twayise tuli basanyufu nnyo okuyimirirako wano ssebo mu maaso go wano mu lubiri olw'Eyigenge nga tuzze okulaba abavubuka abasoma emisomo egy'enjawulo mu matendekero ag'owaggulu mu buvanjuba bwa Uganda. Naye bwe twali tuteekateeka nagamba bannange tusooke tweyanjule kyabazinga tawulira nti tuli mu nsi ye tutabaala nga tamanyi bigenda mu maaso. Ekyomukisa bwe twawandika ebbaluwa ne batuwa olunaku olwaleero era tusanyuse nnyo ssebo ise bantu okusangawo wano. Buganda ne Busoga balinga balongo, ago ge mazima. Era ono muto wange agamba nti Oluganda n'Obusoga olumenefumenefu. Ndowooza ge mawanga abiri mu Uganda, mpozi Abatooro n'Abanyoro nabo, naye Abaganda n'Abasoga kumpi buli kintu kye tukola kifaanana. Era tulina ebintu bingi bye tusobola buli omu okuyigira ku munne, naddala ku ludda olw'abavubuka bamaze okufulumya ebibalo. Era abantu abali mu Busoga ndoze ebitundu 7 bavubuka, ne Buganda bwe kityo. Kakati enteekateeka ezizimba abavubuka bwe tumala ne tuzikolera wamu, Buganda ne Busoga zijja kuganyulwa nnyo. Katuukira ayogedde ne ku nsonga z'obuwangwa, era Abaganda n'Abasoga ebintu byaffe bingi bifaanana. Ne ku ludda olwo tusaana tukolagane, kubanga gye tukoma okukolera awamu ku nsonga z'obuwangwa gye twongera okuba ab'amaanyi n'okukulaakulana. Minisita ono atwala ebyemizannyo era yatwala n'abavubuka. Katuli tusemberedde okumaliriza empaka ez'amasaza mu mwezi ogwa Novemba kamalirizo, naye n'eno emipiira gisambibwa egy'amasaza. Tujja kusanyuka nnyo nga essaza erinaawangula e Busoga lizze okukwata n'essaza erinaawangula e Buganda. N'olwekyo nandibadde twazze kulaba abavubuka, kya muwendo munene gye tuli okwogera naye ku nsonga z'okunyweza Oluganda wakati wa Busoga ne Buganda. Omuntu yenna amanyi ebyafaayo amanyi Oluganda olugulwava. Oluganda baga nti omukwano guva mu ngabo. Twalwanagananga n'Abasoga emyaka egyo emirembe egyayita. Era ndowooza we wava ebingi ebifaanana. N'olwekyo kya mukisa munene bwe tusanga ise bantu Kyabazinga ng'ali wano, nammwe mwenna abamuyambako okulamula Obusoga. Era Ssaabasajja Kabaka ajja kusanyuka nnyo olw'enteekateeka eno, era abadde agimanyi. Naye kaakati okumugamba nti nno twayaniriziddwa mu mbeera eno kijja kwongera okumusanyusa. Baba tukwebaza okutuwa ekyemisana ekirungi. Mbadde maganda bo tunaabaako envuluga, envuluga ebaddeko kubanga e Busoga olina okufuna envuluga. Kale tusanyuse nnyo. Omwaka guli Kyabazinga yatukolera ddala bulungi ffenna, n'atufunira maama ine bantu. Baba tukukulisa
era bweneine bantu tubagaliza obulamu obulungi ate obw'essanyu. Essanyu twaliraba yonna mu Busoga naye naffe twali basanyufu nga bwe tugambye nti tuli Katona Waswa, kaakati ekifo eno naffe eri kitusanyusa, kale n'olwekyo naffe twasanyuka nnyo era maama ine bantu twamwaniriza nnyo nnyo nnyini ddala. Nze nyina wano abakulu simanyi ngeri gye babawabirabo naye nyina wano ebitabo bino byensaba ise bantu asiime nga ekirabo ekyokubakulisa obufumbe. Ekitabo nze nabiwandiika ekimuwaka nti Prospect Uganda 7 kubanga baba ise bantu muntu muyivu nnyo. Kyemumanya ebitabo bino ayinza okusangamu obulayini kamu bubiri ne bimusanyusa. Tweyanziza tweyanzeege Kyabazinga afunguwe. Baba Kyabazinga funvuwa ofuga Obusoga buno. Lata nsaba ondikirize mukulu wange kyayogeireku otulagire tukite mu nkola nti isaza erinaasinga wano tutambuleku tujje ku Buganda omwaka gule banayidde eno tutandiike ekintu ekyo. Baba wonaabo ndagiire ndatandikira wono mukulu ebbalaza Abasoga be bakinsaba nnyo aye nga nsoose kukirindaku Katonda nakindeeteire mukulu wange yakikunsabira. Babagana oyanirize mukulu wange Muluya ndatwala omukisa guno bananga abavuire Buganda baminisita nina bangi n'abalangira bali 10 ng'otwaireku omulangira ate mu ntebe y'obwa Kyabazinga. Ayo olwaleero mbalagde ise abalangira wa Busoga n'atwala essaza ly'Ebugweri eva abayise mwenna bemuwulira abangi ennyo. Oyoni mukama wange muto wange ono Yudaya Babirye lwakubya ati Nangobi Yudaya Babirye n'atwala ofiisi y'obwa Kyabazinga 7. Oyo owala taweni nze namutoolayo namuleeta mu maka gange wa muto wange. I am not being nepotic but naabo abantu toyinza kutola Kyabazinga n'omutaako omuntu gw'otesiga. Iwe omutaako omuntu ng'obwoigoka idaaweeramaani ssebo Oweekitiibwa Mukembo n'atwala ebyabavubuka era nsuubira nti ebiriwo byonna byonna obiibi era obirimu eryo iteeka. Toleka katuukira okuba muno ng'ali mu byabavubuka abuuzirawo buli waali baawo ng'omuvubuka era atwala abavubuka omale ompe ripooti niyanziiza kambalage MP wange ate nga era minisita wange n'atwala Northern Division ni MP wange emukala gyenambaire gyawagira ife wano mu Busoga ebyo byaibe ole niwaafuuka MP titumutoola ku bukulu kutola kamwena abutoire oba nga ali bigaitagaita. Kale ife tuyikiriza ife tuli byabuwangwa n'abali bali ewoba oli eno kolanga bwe twebisa. Oyo n'Oweekitiibwa Nasaabu Nantale aba nsuubira Nasaabu Nantale akuwaire ku ripooti yabaire ku nnoni twabaire ku tutyo twena ayagala kuyida akuwaire ebyabaire kutiida kubijyamu na isooka ye Dubai kukira irala tegano omukulu wange ole retired head teacher, music teacher, one of the best on the continent. Nawandiika
nina byama Busoga bamweta nabyama nakuuma ebyama byonna ebigema ku Bwakyabazinga ne kabineti ya Busoga eriyo kwentandwire Ssabazinga omwami Kairu ono omwami Kairu munamawulire ole nakulira abakuuma Kyabazinga abamawulire baife bali wano PBS yange ole na baba tabalina yebibaani nze ndiye byabaire ku nnoni okwo ndabikuwalira se bana bemwata mu mbaga ya baba Kyabazinga okwebaza BBS